Coming up on AC Media. Jukira twogera ku bazadde abalina abaana bombi. Oba okitegeera maama alina abaana byazaala musajja omulala ne taata alina abaana byazaala omukazi omulala. Naye ogenda okulaba nga taata ono agenda okuleeta omukyalo ono mu maka aba amwesize omuli abaana be. Basajja kati batono nnyo abasobola kubanga ekigambo step mother kyayonooneka. Olw'emisingi egyatandika gijja gizimbibwa mu kigambo ekyo mujjo. Inti mu step mother abonya batulugunya. Oyokulidde ku step mother. Ate nze nali nkuliddeyo ndaba birabe. Naye nga tukikkaanyeeko entandikwa yaakyo mmwe abaagalana nga mutandika mwebuulidde omwana mwifunye naawoze omukazi ono ali compatible bo kino nkigamba nnyo abasajja era abasajja nsaba mumpe ku matu. We inspire. So amanya nedoboozi Nabulime Esther AC ku Talk with AC Media Uganda era nga leero tugenze mindset change nga twegatidako Mr. Segawa Douglas Olulenzi. Tishi ate ngosese wembe wanako nga mugamba nti nkoze bwotatuwana ngera nga complaining. So guys bana mbere batsa nenga mabuza ggo nawo sinzo kubanga otulaba. Thank you so much. Abatwagala, abatulaba, abatuwagira, abakomentinga banna byonna tubiraba. Tubadde tubuzeebuzeemuko naye tukomyewo olwaleero era nga leero negatiddwako Sega Douglas naye nga tunagenda wala kasooka ababuuzeeko abuye n'ekimubuzizza. Okay. Abatulaba amanya gange nze ekikabi Douglas Segawa abanja abasinga bamanyi naawe watannaba kummanya leero ogenda kummanya wonako AC Media UG. You can actually go n'olaba previous shows zaffe zonna. They're actually educative, informative and entertaining. Trust me, tuli mu mindset change. This particular sector tufaayo nnyo okulaba nti obwongo bwo kintu kikulu. Byo absorbing oba byo ebikunyikira mu bwongo obwo bintu bikulu nnyo. Leero ukulaba ekigenda okubaawo nga bintu bikulu nasema okulaba omusine nenga asija kukubira ajja konsumbuwa Douglas. Lwaki? Lwaki okubira ku simu? N'abantu mesheri atuleka kyeki ddala n'abantu naliyo nga mbalaba mu kamooli twayawukanira ddala temukyayogera naye nga nze sirina mubaleka ku siini omuntu yenna tawagira muntu gwempagira aba akoze. But no matter the challenges we move. Nengo lero tugendako nga mumanyi nti Mr. Sega Douglas muntu munnyo mu nsonga za parenting, relationships, ebintu ng'ebyo mukugu abaako n'ebintu byatugamba era comments muziraba oyabaye nga babeera bagamba Sega Douglas kino tujja kufunayo obudde tuddemu ebibuzo by'abantu banga abantu bangi babeera bakubuza ate kino. So today ndeka tugendeko mu parenting. Yes. Douglas, abantu bangi families breaking down. Nosanga omusajja wasiza omukyala naku 2 naku 3 tebakyakwatagana. Ebiki myezi nebukulaba mwaka so akuleka n'abaana wa nomulekera abaana. So awensinze okugamba the challenges of being a step parent. Okay. Challenges step parent zaba agenda okusanga maaso awo zigenda oku esi wansindikira omulamu ogwo before nentula wansi nenjogera n'abantu bangi kuba ffe mu abatulabeyo yonna ffe bino ebintu tubijja mu mpapula. We don't. Bino ebintu biri in reality they are on ground. Mukolera data research. Definitely ku ground. Kuba nange nze kamwa koogera tulina ekigambo kye tugenda okukozesa mu programu eno simanyi butya bwe ngenda kukinnyonnyola. Tulina kye tuyita blended families. Blended gwalina akuuma ka blender napulira mukaita ka blender. Osobola okukwata obutungulu n'okwata ennyaanya n'obiteekamu n'obikuba nebidiffusinga. Kati wano kansooke mbazeeko kemabega katono okubeera step parent it's not a choice. Kijja buzzi kikyengezaako tegeeza sikyakweyagalira ogenda okulaba nga kizze. For example oyinza okuba olina omwami wo n'afa n'atulabako okitegeera bw'amala okufa n'owulira nga naawe afudde muto. You get someone. That particular someone is a step parent.
okitegeera Yes. n'ekijja ne cost naye nga mbadde mbazeewali nti kablenda kano bw'okakuba bintu bidaifusinga naye kati mu kino si bwe kiba parenting kyekintu ekikyasinze obuzibu blended families zina dynamics za njawulo era research alaga nti ebitundu 36 mu blended families ku 100 zeziba successful. Abantu bayinza obutategeera nnyo damu bakola kunyikiza onyikiza ekigambo ekyo blended families nekitegeeza omulabi alaba S Media Uganda abenga atakitegeera blended families mwe muno maama ayina abaana taata ayina abaana maama tayina mwana taata ayina oba ntegeerekeka bulungi naye ne bajja ne bayimaginga ekireetawo kino okuba blended family okiretawo okubeera step parenting mwana oba ntegeerekese mwana yabateeka wakati tosobola kuyita step parent nga tewali mwana. Okay. Yes. So kyekibagatta ekyo kyonna naye nga bwe nkugambye kizibu nnyo family okubeera very successful. Tugenda kulaba dynamics eziri mu process eyo. Bizibu ki bye basanga ye kitwala ky'okubivuunuka ng'oyingidde mu bulamu bw'abaana bw'oyingidde mu bulamu bw'omwami ayina abaana oba oyingidde mu bulamu bw'omukyala ayina abaana oba omukyala ayina abaana n'omwami naye ayina abaana. That's why because a blended family. Katugera kutandikira ku bizibu ki? Kati ku bizibu ki? Omuntu yenna wabeera step parent engeri kiri nti si kyakweyagalira nti kigenda kujja buziyobolya waliwo ekyokweyagalira kubanga nakyo kisobokera ddala naye okubanga toyagadde bizibu ki byagenda okulaba byagenda okutunuulira ekisooka oba bigenda omutunuulira ekizibu ekisooka oba togenda kujja mu famire eyo mbuuza lwaki si ggwe nnyabwe oba si ggwe kitaabo owa ddala abaana bano bamanyi abazaala wadde wessaawo size kuyita nti kwessaawo naye si ggwe abazaala kiba kitegeeza gwe okufiitinga mu famire oba okwenyigamu okubeera mu fit oba nkyogere ntya okufiitinga mu layini eyo kigenda kutwalira obudde. So it's a process naye ekizibu we kiri gwe ayingidde. Are you going to acknowledge defeat? Ogenda kukkiriza nti ddala siri wa muno naye ngenda kuyiga buyizi to adopt ekirimu mu situation yeyo. Ekyo kibuuzo nakyo kiri awo. Nga bwe kankiddemu era nkinnyonnyole. Njagala omanye nti gwayingira mu blended family si gwe ateekeddwa okubeera omu. Ateekeddwa okubeera omu ayinza okuba yanoba obanga yagenda obanga yafa. Naye njagala okkirize nti gwayingiramu kigenda kukumenyamu kuba obutafitinga mu line eyo kijengezaako tegeeza abaana bajja kuwandaluukinga. Bajja kulaba olunsi abaana balinamu ku mubiri balese maama mutini balabira ddala kati ayinza noga kakiba kaŋŋamba ki si gwe abazaala automatically baabaana balina kunyooma naye olaba obwongo bw'abaana bano nti katusooke n'omuzadde omukazi ayina abaana azze ne taata talina baana ogenda okulaba nti maama kati kweno kesi gyendeese ayina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi okumakinga sure nti abaana bano baagala kitaabwe ono omupya gwaleese. Mbuuza akola ki? Akola atya? Musobola ogenda mu katale ne mugula engoye gwe maama n'ozigula. Maama olina otwala obuvunaanyizibwa engoye ezo zimpeera omwami oyo. Bw'oziwa omwami oyo aziwe muwala oba aziwe mutabani wo omugambe have you thanked daddy? Kikyogezaako okukola mu kintu ekyo ogezaako okukkaatiriza alabe father figure eyawaka teweeguze naye jjukira nga bwe nkugambye atafunye amagezi ne bw'aba agafunye ne bw'aba agafunye amagezi ago n'akigula olina okujjukiza omwana ono n'omugamba have you thanked daddy? Please do thank daddy. Has bought you up. Me, I didn't actually agree with him to okugulira essaati eyo badde sikyagala naye nga gwe wakiguze kikyogezaako tegeeza kyengezaako tegeeza mu kino kyekiriwa ogezaako okusika omwoyo gw'omwana ono gudrowinge close n'ogw'omwami ono gw'oba oleese. Njogera ku scenario eri okuzzaayo emabega ku maama ayina omwana nga taata tamulina. Ekisooka bayira kyembadde sinababuulira olubereberye nti ebintu bino byetaaga commitment.
okuyingira si kwegula ekyo kigambo si kirungi kukozesa naye si kwegula zitoba wegula andi bwalamu ngula olugoye nduguwe mbwate luwoli no kyegeza kutegeza kyekiriwa kino tuli mu bwongo bw'omwana tubazanyira ku bwongo to avoid frictions like that oba okitegera kyengezaku kyenerabidde bagamba mu ntandikwa nti ekintu kino ekya blended families teri ayingira mu blended family nga takyagala kankiddemu teri ayingira mu kintu kya blended family nga takyagala aba akyagala mbuuza lwaki omwami we agenze talina mwami kiba kitegeeze agenze talina afunye ekyokukola ayingizaamu omusajja omulala yaye ayina abaana kiba kitegeeza n'omusajja ayingidde ng'ayina abaana kiba kitegeeza is also willing to be with them you understand so teri akiyingiramu nga takyagala so okuzayo kweno scenario ne gyembadde nkugamba challenge eyo ey'okuba compatible okuyingira mu fitting mu father figure oba mother figure olina ebintu by'olina okukola because these things actually are responsibilities buvunaanyizibwa gw'okufitinga mu line kati maama ono nga bwe nkugambye tutulidde ku scenario eri nti maama alina omwana taata tamulina issue wejjira ye wano nti maama alina big role gy'alina okuplayinga tugenda kulera n'okulaba nti tujja kulaba nti taata alina ne maama alina abaana bakola biki bakola ebintu bya njawulo nnyo taata alina abaana maama talina bakola ebintu bya njawulo nnyo so these dynamics are totally very different depending on the situation or depending on who has a kid and who has not so era ogenda okulaba nti katono maama ye plays that particular role ne waba adisciplininga alaga authority ti daddy we ekintu ekyo takyagala daddy we tekijja kumusanyusa toyaga tukutwale ku pitch next week oyaga tukutwale you need to perform very well daddy asasula fees oba ntegeerekeka n'omwami ne waba yabikola tinotunira scenario nti omwami ayinza okuba yabikola akwagadde definitely ne bwabeera tabikoze jjukira bwatuula wansi gwe omukyala n'okola decision n'ogamba nti omanyi kanfuna omwami tuwafuna mwami kugonjolera bizibu byo that's where the mistake actually comes in no omanyi kino ekintu kirimu technicalities nyingi abantu abasinga ze batasobola kugoberera omwami ajja kujja alabenga gwamumenya ate nga tuli wano twagala omwana omutima gumutebenkere gumubukale nti nze kitaawe wadde siri kitaawe waddala kiba kitegeeza maama olina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo bw'olina okuzannya kuba kati gwabeera intermediator wakati waabwe you are the bridge olina okulimbalimba byonna by'olimbirimbye yinza obutakiyita kulimba naye olina okutuukiriza because lwakiŋŋamba n'okulimba byonna sinayo zonna zoyogeddeko zaazi kugenda gulambwe ate nga gwaziguza toziwona ziwe aba buli kimu ogezako you're lying omwana ono osenga akera ku makya n'akitegeera nti mami yaŋŋamba nti daddy yagule ngwe naye ate yakigula kiyinza kubeerawo kitya ese tugenda kwogerayo wansi omwana atakukyayaawo communication tugenda kugyogerako wansi tugenda gyogerako eyo wansi nti maama ono engeri gy'ayogeramu n'omwami we ng'omwana taliiwo they matter kuba maama alina okugamba omwami ono omwana waffe oba mpulira ekigambo waffe ne kituula mu mmeeme y'omwami nti ne bw'aba agenza okukola nga talina mwana I agree ajja funa yagambe manyi guno omupiira gujja kunyumira Timothy kana akagaali kajja kumukolera kamugulire guno omujoozi kuba ocommunicatinze naye eno mmwe ababiri kyova olaba kitandikako mmwe ababiri mmwe abasazeewo okutuula nti omanyi katudiffusinge katukole kino oba okitegeera naye enkolagana y'omwana ono ne taata ono maama yabeera wakati katabo tusoke tubaleke emabbali taata alina omwana oba alina abaana ne maama alina abaana bonna bali awo taata si yazaala blended waliwo policies kanzite na policies oba waliwo amateeka agateekeddwa okukolebwa galiwa esi katugambe abaana bano bazizza emisango abaana ba maama ono be bazizza emisango bw'oba ogunjula bonna n'ababa batazizza misango kiki kigezaako okukola oba tutaddewo tusidelinize tososodde mu baana kuba bwe banaalaba ng'ogunjula bannyaabwe bokka katugambe gwe maama ogunjula ba Timothy bokka bannakamatte obalese olw'okuba booli omusajja olina image gy'oteeka mu baana anti kiri bwe kiti
Mr. Douglas nsobola okubaako nga ninako kale wentuuse naye webabanga abaana bali be bakoze omusango nga ne bantu babaddewo mbagunjule wamu bonna obagunjula mbuuza lwaki wakiri ofeekinga n'ogamba gwe nakamatte ku luli nagamba okoze ebintu naawe yitawo mwenna abandabira kantunde mu kamera nga mbeetegereza ekigambo kugunjula mwana na kubonereza mwana byanjawulo. Okay. Mwabazadde abalina abaana ku njuyi zombi kitwala mwenna mu kuza abaana mwenna nga mubayitimusa ku level y'emu oba benkanenkane bwe munaasuumusaamu omu ku bo oba ku sayidi ya taata oba ku sayidi ya maama eno gundi mizani tegenda kubalansinga bwe tabalansinga zezo clashes zizowulira mu baana bagenda tandika n'okwerumaŋŋana nti tolina waawano va mu maka ga ddadi waffe oba mpulira ekyo kakiba kitegeeza kitandika nammwe mmwe abazadde kati gwe muzadde gwe ali eyandaba olina omwana ne bbaawe alina abaana mubayitimusizza mutya okubeera ku level y'emu kyekino kyentandise n'okugunjula nti bw'oba gunjula bonna oba gunjudde bonna bw'oba bakuyita kubuulirira bw'oba obabuulirira buulirira bonna. Timothy wagenze n'okomba ku sukaali gwe saakuwadde ekintu ekyo kibi okubba kubi kola kubi naye omukwateko nti bw'oba okola kino babikola mu bwangu you get bonna obaweyingiza ku kimu nti bajja kudde ne bagambe bakunenyeza ate nange bannenyeza because we are dealing with kids. Banga aliwo n'abamu nga mwana nga senga tomunenya ajja kudera ajerege munne kati munna feeding small aho clashes wezigenda okuva jukira twogera ku bazadde abalina abaana bombi oba okitegeera maama alina abaana byazaala musajja omulala ne taata alina abaana byazaala omukazi omulala naye ogenda okulaba nga taata ono agenda okuleeta omukyalo ono mu maka aba amwesize omuli abaana be basajja kati batono nnyo abasobola kubanga ekigambo step mother kyayonooneka olw'emisingi egyatandika gijja gizimbibwa mu kigambo ekyo mu jjo nti mu step mother abonyabonya batulugunya ate nze nali nkuliddeyo ndaba birabe naye nga tukikkaanyeeko entandikwa yaakyo mwe abaagalana nga mutandika mwebuulidde omwana mwifunye nawoze omukazi ono ali compatible kino nkigamba nnyo abasajja era abasajja nsaba mumpe ku matu bw'owulira ng'omutima gwo tegwesise mukazi oyo kumuleeta mu maka go kulabirira baana bo please do not ate abamu bagenda obitegeera ebyo ng'omukwano gukyali ebyo tebabitegeera kino ekintu kiva mu bwesigwa trust kintu kikulu esi n'onzijjamu obwesigwa bwe ne bwe buba butono bwe buti butandika okulabika nti ddaga sikyamwesiga kati wano okwata bulamu bwo bw'osaddaakayo mu mikono gy'omuntu kati bw'oba owuliranga emmeeme tebukadde teteredde osobola okwagala omuntu nga tomwesiga bangi you can love someone but nga you don't trust them. No, you can love someone nga gwe osobola omwesigisa obulamu bwo ngenda osobola omwesigisa bw'abaana bo. Okay, Douglas wano watuuse tubeera ku S Media Uganda agambye osobola okukola otya? Nsobola okwagala omuntu definitely naye nga sobola mwesigisa baana bange naye nga osobola omwesigisa naye nga sobola omwesigisa we have sex we do what yes I can why we ntukira okwavinga sex nawe bankwesigiza obulamu bwange you understand naye kati abaana bange giri myoyo mirala era gitegeera bulala nina okufiirawo giri myoyo gyange oba okitegeera mubiri gwange already ne baana ba muntumbwe zange kiba kitegeeza omusajja ono agenda okukwata abaana oba agenda leeta omukyala mu makoogo nga kwesize kiba kitegeeza kijja n'obuvunaanyizibwa bwakyo katusooke tuddeyo omukyala alina abaana n'omwami alina abaana tubagambye eŋŋunjula kintu kikulu bw'oba ogunjula gunjulira wamu ekyo tukimaze challenge tukyayogeramu erigundi eri nti ofiitinza otya bwaki ngamba nti ofiitinza otya nti muzino families zanjawulo blended families zanjawulo nti alina abaana talina maama alina talina taata alina talina nkyalimu ekyo how do you fit kata okimanyi nti awoba ofiitinze wafiitinze dda because okibalansize kyonna bw'oba ogunjula abaana oba gunjulira wamu tebalabamu nti ososodde because bw'onoteekawo that thick line between them bagenda kulaba nti ono maama munaye afavoringa Flavia fe tatufaako oba okitegeera kata bw'oba obagunjulidde wamu obafiitinzeemu
ekyokubiri bw'oba oyogera n'omwami wo katukatudde ku baana abalina abaana ababiri maama ne taata balina abaana babiri so ndi mama ne taata balina abaana babiri alina abaana yes bona bali awo bebana bw'oba oyogera n'omwami wo yogera collectively nti abaana baffe saabaana bo omwami ono kimufuula insecure kasita ogamba nti abaana bo abaana boze basomedde tulina kye tuyita words of affirmation abamanyira abo bagimanyi onagamba abaana bange nno manyi kye bakoze manyi omwana wange gundi kye yakoze webale nnyo nayogeranga naawe kati oli mu kasenda baguzi kabba mwoyo oli mu kufera toli mu kufera olina kye weewala mu maaso awo oba okitegeera oli mu kasenda baguzi obba mwoyo g'omwami ono abaana baffe fizi tugenda kukola tutya omanyi bonna tubaweereyo ekitundu tojja kwekubira sayidi nti olw'okuba gwe wamuzaalamu katugamba omwana kati kabasooke owuwo ababa obaleke nti oba oyogera n'omwami muwe assurance nti bonna abaana ogenda kufiitinga already automatically tuli ku kiri nti ofiitinze otya because abantu abasinga bafayinize challenge nti tebafiitingamu mu family ezo and they feel insecure. Ofiitinga otya mu family ezili blended olina ebintu by'oteekedde okukola era bye bino bye twogerako wano banjo tebajja bikugamba ojja kuba obifuna oba okitegeera nti kati bw'oyogera ebigambo bye omusajja kimuwa assurance omukyala ayagala abaana bange omukyala ayagala abaana baffe newaaba naye agenze mu supermarket okugula akantu agenda bagulira bonna nga tasosodde nti mu bano bange bali ba mukyala nkiraba ayogedde communication mu omukyala bw'aba ayogera enjogera gy'oyogeramu n'omwami kati jjukira kati ate gwe omukyala oyina abaana n'omusajja naye ayina abaana omukyala oyina okugonda ennyo kankiddemu omwami ayina abaana naawe omukyala ayina abaana omukyala oyina okugonda ennyo lwaki ensonga gireeta bwe nti gw'oli mukuza taata ono tabeerawo gwabeera mu kasaawa kapiira gwakasamba gwabalaba ebitundu 85 ku 100 obispendinga n'abaana abo watabeera wadde okitegeera kati n'endoopa bwe baba bazizza emisango erina kubanga yanjawulo ekyukamu oloopa wa mukama waffe oba okitegeera oloopa wa mukama waffe nti munaye kino bwekine bwekitewataata yekuba yennanyini mu maka bonna bonna yabalabirira twogedde ku compatibility ekyo kyone bwe tukikomyawo wado kyatuwa endoopa eno kankubuulire bw'oba oloopewa mukama wange omanyi abaana nno bano bazizza emisango gino bwekine bweki togamba nti omu yazizza omusango kuba bwona ogamba nti omu yazizza omusango ng'omwana oyo wa musajja olina akantu kogenda okuleeta mu musajja ate ffe abasajja tulina kino bw'okireeta bwotyo tuyinza okusirika okumala emyaka 2 nga tukikulaze naye bw'oba oleeta keesi yonna abaana bano kankubulire mukama wange abaana bano balina emize bwegiti bonna bw'aba abaleeta ng'ababuulirira abagunjula bonna abaleeta ku ttebo mu nnyumba muno jjukira omwami alina okubeera ne authority in the house blended family it's a responsibility oba olaba nkugambye bigaana era birema bangi because buvunaanyizibwa si byangu bwana sijja kubisobola okitegeera naye ate nga twakyogeddeko nti si kyakwagala kikusanga omwami wo naafa obulamu bulina okugenda mu maaso olina okukwata abaana bo oba okitegeera kuba kati abakyala abasinga baganya okufumba n'abaana baabwe ate olina nange newembanzi tokiraba kati awo oyingidde mu blended family dynamics nze mbateekewo kati ono omwami gw'oba oleeta naye abalina ebintu bye byaba alina okukola naw omwami ono naye katugambye kati omwami ye afiiting ali mu family blended naye afiitingamu otya bambadde neekubidde nnyo ku bakyala omwami ono bw'aba alabirira abaana bano alina okufuna ekkomo waakoma obalabirira tugamba maama yajja n'omwana omuwala mu luzungu abaana bano abatagatta maama oba taata they are called cousins cousin sisters cousin brothers but taata ono nga maama ono yajja n'abaana b'abawala bw'aba alabirira ateekamu mukyawakati
ateekwa lwaki ateekwa okuteeka mu kyawakati osanga omusajja ng'agenze overboard ate tusuubira abasajja we can actually give in kati kiba kitegeeza nga bwe nkugambye nti maama alina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi oplayinganga bridge bw'aplayinganga bridge eyo alina ebintu ebimu bye yeewala taata alabirira tetuganya alabirire naye talina kusukkawo bw'asukkawo waliwo suspicions ezisobola okujja tetugamba nti kisobola okukolebwa naye ate kisoboka so maama alina okubeerawo nga shield taata aleese kiyitire mu maama daddi wonno yagulidde kino awa mwana muwala olwensonga biyinza okuzaala leenya kiba kitegeeza ayinza okugivinga in chances tuba tulobola tulabye nnyo abasajja beebase ku baana b'abakazi bajja na nnyina agamba sinza muzaala tekizira kati nze ekibuuzo kyange kye neebuuza maama ono abaluddawa nga daddi afuna full access ku baana abo maama daddi ono talina funa full access ku baana abo abawala ekyo abazadde abasinga tebakitegedde ono kitaawe si yamuzaala so asobola gikozesa nga advantage so it's a challenge there so kiba kigeza kutegeeza okufitinga era compatibility nga tukizizaayo wali nti maama alina role gyalina okuplayinga ashieldinga eddaddi ono amuteekeko boundaries afollowing boundaries nti wano nkwatawo wano sikwatawo era by the way olaba blended families zino zirina okubaako boundary mbuuza zitya katugenda kwogera ku kintu boundary tumaze okwogera ku blending ezino compatibility okiyingiramu otya n'ofiitingamu bw'okola ebintu ng'ebyo byetumenye waggulu osobola ofiitingamu now staging boundaries njagala omanye eso oyingidde mu nnyumba eyange nina abaana abange naye baliko nnyabo wadde taliiwo naye waali kituufu kinanga oyingidde bulamu bwange naye adde olina abaana naye balina kitaabwe wadde taliiwo naye waali hope I'm communicating. Yeah, so you need to set boundaries tetuganye gwe taata abalabirira naye balinayo kitaabwe si kumugana sibaga ensobi wejjira yeewano nti olw'okuba omwana omuweerayo fees oyagala okole kye bayita monopoly ate kati oli apoza aba yalagawa naye si gwamuzaala kino tukikanyeeko ayinza okuba baseparatinga because women do separate nebigana definitely omwami ono ayinza okuba yasasula fees naye tekijjaawo nyinza okuba sizisasula bwe sizisasula nekitegeeza nti omwana ono sinza amuzaala newigo amanyi tegaliiwo nature will always be era omwana oyo bw'anaafa tebagenda muzika ku kijjakyo tujja kuleetera omuntu omuziike tontwalayo eyo kyogereko kino tusetinga boundaries tusetinga boundaries zino nti buli muzadde amanye wa waakoma ne wa waataapingira lwaki kino nkyogerako omwana ono okiraba oyinza okumuweerera oyinza okuweerera abaana bange naye abaana bange bajja kusigala baagala nnyaabwe because they are biological mother nze ndi wanjawulo nze simanyi byakwegulagula ebyo era wemba muntu muyambye ne musasulira fees mugikola lwakuba nkyagala naye mbasaagala oba nkikola kubanga nina obusobozi naye mba sikikoze olwokuba njagala oli anjagala ennyo tusetinga boundaries era nkyali ku kya boundaries nti kyonna kyonna buli muntu aba ayingidde mu family akikkirize nti waliwo omuzadde aliwo wadde taliiwo nyanti omuzadde ekyekikufula omuzadde wali Douglas ng'ojjako okuzaala kyekikufula omuzadde kutuukiriza buvunaanyizibwa bwe siridako okuntwalayo kasooka ennyinnyonnyole kino njagala abatuuliza mutukwate bulungi lwaki njogera ekigambo kino gwe wenna ayingira mu bulamu bw'abantu abalina abaana njagala okikkirize nti amaka g'omusajja g'oyingiddemu mulimu omukyala oba maama w'abaana oyo atalabika bw'aba talabika gwe manye ekkomo lyo togenda kuleeta oli lugezigezi na lutigirwo oluleetekwa olw'okuba gwafuga omwami ogenda duzimbira mu nnyumba yonna bano abaana balina nnyabwe era tekigenda kubajjako nti oli si yabazaala oba bayawukana ne kitaabwe tekijja bubajjako oba abalabirira oba tabalabirira oli asigala ye kitaabwe oli asigala ye nnyabwe waliwo obuzibu nga kati kengeze waliwo story gye nawulira bano ng'ekibaganyisa abaana okugenda okulaba ku maama waabwe
bagamba nti abaana bwe bagenda bakomawo balala abateekamu that bad energy the negativity kati ebibuuzo byo mbyagala ebibuuzo byo mbyagala kankuddemu ekyo ekibuuzo kankuddemu ekyo ekibuuzo omwami kintu kikulu olese scenario nti abaana bagendanga ewanyaabwe yabateekangamu bintu birala ne bajja ne batoxifyinga ono kyabadde abazimbiddemu oba newakyankalana ng'amaze okulumba nyaabwe esinga bwe nakugambye omusajja ye authority yawakaawo era alina obbagamba yes ono si yabazaala iye naye mami wammwe wano tafugawo naye tekimugjaako nti si yabazaala. Hope I'm communicating. It takes real men to fit into blended families. Today yoku boundaries. Yeah. Omuzadde yenna era ali eyampuliriza era ndaba. You need to make sure that you set boundaries. Ngachi. 1. Ojja kuleka abaana bano bagende ba meeting ennyabo owaddala. Bw'osettinga boundaries abaana bano ogenda kubalabirira ng'omanyi nti waliyo maama waabwe owaddala ate ojja kuba ng'akakasa olage nti maama waabwe olabiridde abaana n'okusinga n'ennyabo abazaala oba ntegeerekeka. Kikyengezaako tegeeza mu kino nti bw'osanga omukyala ddala omukyala kuba si bonna nti muli bakazi bangi naye abakyala batono kyengezaako tegeeza mu kino kyekiriwa nti esi mu myaka gyange gino gye nnina ngenda mu myaka 3 gye bujjeeyo nti nsanze nnyo abawala kati bazadde abaana naye si bamaama nsanze omukazi omugumba naye nga maama. You get what I'm trying to mean? So women are very many, are like 5.5 billion. But si bonna kyengezaako tegeeza kyekiriwa mu kino nti maama ono bw'asettinga boundaries agenda kudisciplininga abaana bano I'm proving a wrong nti sinza abazaala niyo balaba kyembajjeemu right kuba yasettinga boundaries yakimanya si abazaala iye naye kamba okamukolere kino naye era kino kyonna kyetoolera ku mwami oli kati kyogereko ne taata setting naye boundaries ze nti bw'aba alabirira amanye ekkomo lyo bwe lijja bw'aba agaba obuyambi naye amanye ekkomo lyayo akimanye nti bano abaana balina kitaabwe owaddala si byakwefuula maye balabira nnyo kuba ensobi abantu abasinga gye bakola oyagala omuntu ne weerabira ano nga mwagadde ni taata we bw'oba oyingidde mu blended families essuubi lyo libeera ettono ebikolwa bibe bingi mbuuza lwaki essuubi kasitoliteeka si kuba nnyo kuba lwaki biyinza okuyiwa kuba nkugambye si byangu bintu bizibu bimenya oba okitegeera. So bwe tumala okusettinga boundaries by the way, another thing is that decision making bino ebintu byakutuula wansi n'osalawo okufitinga mu families ezo obulungi wa blended families actually okulaba nti tofuna clashes kola okusalawo okwo kuba teri yakkaka wayagala omwami ng'alina abaana wayagala omukyala ng'alina abaana kiba kitegeeza mwenna mwayagala kola okusalawo kuno kujja ne commitment okusalawo kujja ne willingness okusalawo kuno kujja ne patience okusalawo kuno kujja ne growth. Oyinza okuba tomanyi nnyo bya parenting biryawo naye ng'ogenda kuyigira ku baana ba munno olabe nti okula oyitimuka naawe ogende in case nga bakuletedde ababaganda babalala naawe osobola obbalabirira omutima guli namaze okulaba n'okwagala kuzimbibwa buzimbibwa kitwala obudde kati nekyo nakyo bwe kiri decision making gw'omuntu yenna yenna ayingira mu blended family eyo kintu kikulu era kiyingiremu ng'omanyi nti ebisoomoozebwa byayo bingi ebitagambikika nti abaana bajja kujooga abaana bajja kuvuma abaana bajja nakukuba naye nga bw'oba oyingidde mu kintu kino kisinziira ku mukamaawo amateeka ge mwabaga nga mutandika kintu kikulu nnyo kubaawo kati ekintu ekirala kino mistake endala gye mukola muforcinga relationships sogera ku relationships n'omwami wo okuforcinga relationship n'abaana
tebagenda kukuyita ekyo kuba waliwo akyaliwo atalabika banga bamumanyi and for them actually olaba change kintu kizibu nti gwe okukyuka ne bakujja mu nnyumba endala oba n'osenguka n'ogenda mu nnyumba endala vibe gy'obaddemu mu nnyumba endala si gy'obeera namuno eno because oba tonnaba kumanyiira so abaana bano kigenda kubatwalira obudde okusobola okumanyiira nti gwe baleese naye nga waliwo aplayinga role eyo okubamanyirisiza omuntu oyo nti bw'aba maama nti oyo dadi wammwe bw'aba taata nangono mami wammwe mulungi is taking care of me tolaba namwe abalabirira cooks for you food abajjayo ku ssomero picks you up abagulidde ne bino bwe biti ogezaako okusika obwongo bw'abaana bano okusinkingamu nti yes katono ye mami waffe though si ye mami waffe owaddala nayogerako kono omusawo mu naŋŋamba kikaluubiriza abaana okuteekawo thick line between maama owaddala ne maama aliwo kati naye maama ono ali kabaka muyite temporal mom ebintu byakola byebigenda bijjawo layini eyo nti katono era ogenda okuseraba omwana nga takyagala na maama wooli ng'ayagala ono gwali naye kuba alina ebintu byakola ebimusembeza to be a bit mothery to them oba okitegeera so nze nkubiriza abazadde abayingira into blended families tokaka relationship okwagala kuno nga yomugamba tebakukaka love is patience love is what tokukaka love is blind blind kicho so zichengezako tegeeza tokaka ku baana bano kukwagala because bwojjango ina expectation you're going to end up actually being disappointed dying obosh tegeera okufa bajja kufa okufa gwakoogedde nenga tubadde wadde Douglas Segawa tukyagendera ddala maaso tweyanziza kale my submission about this tosuubira kola bikolwa bw'oba wasalawo n'ogamba nti kanyingire mu bulamu bw'omwami ono alina abaana kanyingire mu bulamu bw'omwami ono bw'omukyalo ono alina abaana it's about the commitment that you give yourself it's about n'okutuula wansi gwe and you orient yourself n'ogamba kino nja kukisobola kino sijja kukisobola and baana be bali wakati wammwe kyesobola okubagamba abadde Douglas Segawa wano ku mindset change ku Talk with Essie Media Uganda nambadde Essie mbagala nnyo. We'll meet next time. Thank you for watching.